President w'ekibiina kya NUP omukulu Bobi Wine amaze n'ayanukula Katikkiro wa Buganda. Ate wunaafudde mu ntiisa eyavuma President Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye. Waliwo omukyala alajjana lwa mwana we mbu bamukubisiza waaya ku ssomero. Azawe agamba ki omukulu President w'ekibiina kya Uganda National Musicians Association omukulu Eddie Kenzo? Byonna tubirina mu bujjuvu era nkugamba ntujja kubanga tubikutuusaako. Gwe tulakkalira nywera ekikulu weebale kubanga weekumidde ku MCK-TV nga munange wano wokka wofunira amawulire ag'enjawulo. Gwe tulatuuzi okkalire ate eno ng'awo omaze okusubscribinga, omala okusubscribinga ng'onyiga akade ebisigadde byonna buterevu tujja kubanga tubikutuusaako wona wole wonna wosinzidde. Katutandike ne President w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yavuddeyo n'abanga ayanukula Katikkiro era ndowooza ebisinga obungi mwabirabye. Yasoose kubanga akulisaayo ow'ekitiibwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi n'abalaze ka vidiyo ako bwe yamaze mu vidiyo eyo yennyini oba mu katambi aka kennyini n'abanga ayanukula Katikkiro. Kati mu bigambo ebyo yagambye ki ate baani abamwanukudde naye biibino? Bobi Wine amaze n'ayanukula Katikkiro. Jjukira nabagamba nti wabaddewo olutalo olubadde lugenda mu maaso wakati wa Bobi Wine ne Katikkiro wa Buganda. Ekyo kyo tekikyaliko kwekweka. Nakibagamba dda nti wabaddewo kolodiwo oba olutalo olw'ebigambo wakati wa Bobi Wine ne Katikkiro wa Buganda. Olutalo luno lubadde underground naye kati lumaze ne luvaayo. Olutalo lwa Bobi Wine ne Katikkiro lubaddewo for long time naye nga luli underground naye kati lwavuddeyo kati luli mawulire. Era leero Bobi Wine wabadde akola press conference tabadde musanyufu n'omulundi n'ogwo eri Katikkiro wa Buganda. Era message ye yonna Bobi Wine gy'akoze olwaleero abadde ayanukula bibuuzo. Jjukira abantu bangi babadde bagamba mbu Bobi Wine mbu ye mulabe wa Buganda. Abantu bangi nga bagamba mbu Bobi Wine takyayagala Bwakabaka, mbu neekumatikira ga Kabaka Bobi Wine teyaliiwo. Kati Bobi Wine olwaleero ayanukudde n'agamba nti bamugoba ku leediyo zaabwe. I think Bobi Wine bamugoba ku CBS era amaze ebbanga nga tebamukyaza. Bobi Wine bamugoba ku CBS. Bobi Wine y'omu agambye nti ye si mulabe wa Buganda. Mbu baasooka ne bamusibako ebisiyaga ne bigaana, mbu ne bamugoba ku maleediyo gaabwe. So awo njagala tutambulire musindike invite tunyumyemu ku bitonotono ku lutalo olugenda mu maaso wakati wa Bobi Wine ne Katikkiro. Gw'olaba ki? Lunaavaamu ki? Gw'obirabanga bwe mbiraba oba gw'olaba birala? Badde tukyaliawo omuyimbi Azawe naye ng'amanya ga matuufu ye Priscilla Zawede ate akomyewo ku kintu kwabanga boogera ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye this time around si mukambwe nga luli era enjogera eringa ekyuseemukko. Abantu batandise okuba nga bamukubamu ebituli. Owange omwana ayogedde nti byolaba nange byendaba oba nze ali blind. Biibino bino ebintu bisobera okujjamu ba self seekers
people with selfish interests who might cause instability and violence. So let our intelligence identify these people ngo budde bukyali baleme kulemesa bavubuka baffe ku exercising their constitutional right when that day arises. Nze bwe ndowooza bukyali kikoze ne baba isolating ngo budde bukyali ne batubajjamu so situtwaliramu ffenna banaalumanya ne saalumanya batandika tutikaka emisango gyokuba nti mumwe mulimu baki abantu abagala okukozinga violence, instability, stuff like that. So I feel like our authorities would have been more proactive to eliminate or to isolate these people ng'obudde bukyali. Naye ate weesanga nti kino nga tuvuddeko eyo munnange tuvuddeko eyo tulaba nti waliwo omukyala alajjana nti omwana we actually bamukuba ku ssomero ate nga bamukubisa waaya era ndowooza akatambi ako mwakalaba nga kayitingana avuddeyo naaba nga annyonnyola biki ebyaliwo na biki essaawa yakakati kya planinga. Amazima gali nti okusinziirira ku bigambo bye atya okubanga agenda wa atya okubanga agenda ku poliisi era ategeezezza ati munnange atya nti wagenda ku poliisi oba oliawo omwana we bayinza okumulemesa ati okubanga asoma oba batiiki okumuteekako ekibeerabeera so kwe kusalawo mbu agende ndowooza essomero ly'abakatuliki agambye addukidde wa faaza agende annyonnyoleko faaza alabe kiki ekiddako oba amagezi kigasobola okuba nga amuwa kubanga omwana omubiri gwonna guzimbye naddala omukono gwe baakuba so byebyo munnaffe bigenda mu maaso. So nga tuvuddeko eyo waliwo omwana muwala abadde ali ku kyeyo oba oyinza omuyita kadama nga we tubayita ensangi zino. Omwana muwala oyo amanyiddwa nga Tumushabe. Yes, ye Tumushabe Rose. Omwana muwala oyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno kigambibwa nti abadde yamazeeko contract ye era nga planninga kujja kukomawo waka wanino ku butaka Uganda but unfortunately mbu mukama we yamuwadde obutwa. Mwana muwala oyo teyasobodde kubanga asimatuka bwatyo nava mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda agumye ab'enganda n'emikwano era tusabira n'omugenzi nti Mukama abenga amuwa ekiwumulo ekirungi saako n'okusaba nti amusonyiwe byonna ebyamusobako. Nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Ahebwa Edward. Mwana mulenzi ono yakwatibwa ng'avumye President Yoweri Kaguta Museveni, avumye First Lady Janet Kata Museveni, yavuma family yonna, First Family. Mulenzi ono ne bamukwata ne bamutwala mu mabega w'emitayimbwa ne bamusalira emyaka 6. Naye oluvannyuma twamulaba mu katambi nga asaba ekisonyiwo n'agamba nga bw'ataddamu tagenda kubanga addamu okubanga ate ayambalira bantu obanga avuma First Family. Naye kati akomeddewo mu ngeri ndala. Akomeddewo okubanga ate asabula ba NUP era ayambalidde bafutu soja oba simanyi kiki kye baamuweeyo gye yali naye kampikulage bibino. Ate bo bannakibiina kya NUP balayidde okubanga bafaafagana ne Vijja Junior era bagambye nti balina okubanga omukutu ogwo bagudiritingamu aliko okumanga abamanyiira. Nze sisobola kugula muguwa gugenda kuntuga
Chikafuwe toyinza kunguzisa muguwa ate gwogenda okuntugisa kaba kamanyiro nnyo kaba kasinze n'ekikola ky'ogenda okukola ekyokunzita oba ekyokuntuga nga sinnabaako kye njogera sooka oggyemu app eyo mu ssimu yo. App eyo bagiyita Munno Watch. Omaze okugijjamu oba onoogijjamu mmaliriza okunnyonnyola lwaki olina okugijjamu. Abantu abo buli lunaku batulangira obunaku, batulangira obwavu, n'okuba mbu twerya nkuta, tetuyina we tusula, tetuyina kyakulya, n'erinnya baatupaatiikako nti bafuuti bigere banaku nnyo tebalina kye bazzaako. Naye mu bunaku bwaffe, mu bwavu bwaffe, tuyina vijje waffe gwe tunyumirwa ennyo. Tuyina vijje waffe gwe twagala ennyo. Ayogerera muvi ng'ennyonza era ng'atutwaliriza obuwaŋŋanguse n'abali ku kyeyo ng'abatwaliriza ku kyeyo. N'abali mu Uganda nga balina ekiwuubaalo abatwaliriza ku kiwuubaalo. N'okwata emitwalo 3 mu bunaku bwo, mu bwavu bwo nga n'okulangirwa olwangirwa nti toyina yadde ekyokulya. No subscribing ku Munno Watch omwezi gwa mitwalo 3. Oba wakasubscribing olabe vijje wasinga okunyumira asinga okuwomeseza firimu gy'otuukirako. Bukacere bufuuti bigere, bukacere bwa nuupu, temuyina kye muzzaako, mubambeera buli omu, temulisobola, temugenda kusobola, eyo nnaku yeebatawaanya, ekyo ku ssente zange nga kwolimu kunvumira. Nze asubscribinze mu mukwano omungi, nze azze okulaba vijje wange anyumisa firimu azoogereranga ennyonza. Ne vijje wange yennyini nga yensonga lwaki nsubscribinze ku app yesitunuulidde na bavijje balala owange yennyini ate nga yennannyini app. Mba naakatuuka ku app ekigambo ekinnyaniriza bukacere bufuuti bigere. Banakummwe temuyina kye muzzaako, onguzisa omuguwa nze kennyini ogugenda okuntuga. Ako kaba kamanyiiro. Olaba ekikolwa ky'okutuga omuntu kibi, naye ate ekikolwa ky'okumuguzisa omuguwa ogugenda okumutuga kye kisinga okubeera ekibi. N'embwa emanya we bagyagala. Vijje Junior app yongitadde. Vijje Junior app yongitadde. Si lwakuba nti tomanyi kwogerera firimu ne tokyayogerera firimu, oyogerera bannayuganda abanyigirizibwa. Atodidde abantu abavuddeyo nga faces okwogera ku bibanyiga ate oli mu kubakkakkanya. Vijje Junior nze sigaana by the way kano mu kakootinge mutero tugamba tubuukira nenze sigaana muntu yenna kuwagira mwami Museveni. Era sigaana muntu yenna kujjayo ssente zolya gwe bw'oba owulira nga gwe mugabo gwo ogw'ensi yo. Oba bw'oba olaba nga bw'otunuulira ku baana b'ebbanga lye basigazzaayo ezo ssente ziri bamala ne bazzukulu bo okutambuza obulamu mu kifo ky'okutereeza sisitimu n'osalawo otereeza ensawo. Nze sigaana muntu yenna kulya ssente ze. Sigaana muntu yenna kuwagira mwami Museveni ddembe lyo. Kubanga ne mu kulonda kwa 2016 Vijje Junior yajjira ku kaadi ya NRM tetwamukyawa wadde nga yo twali twagikyawa. Twasigala tulaba firimu ze kubanga bannange eddembe lya muntu okuwagira omuntu yenna gw'ayagala. Musi ewa 1995 yakuwa eddembe y'okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi oba munnabyabufuzi yenna gw'oyagala. Naye ate lwaki nze awagira Bobi Wine? Lwaki nze ajja ayogera oluguudo olutannakolebwa? Lwaki nze agamba nti bannange emulago teriiyo ddagala? Ate nfuuka kaceere, nfuukira wa kaceere? Olw'okubanga gwe wagejja n'ogulumiranga entaana yazzimula mu ggwanya. Fe abatono tuli ba kaceere, tuli bannako oba onvumira ki? Mba nnakoze ki? Obeera onjagaza ki? Gwe gwani atalina customer care nga ne Airtel evaluing okuva ku customer aguze airtime owanusu eki? Ojja kwebuuza lwaki Airtel yateekawo airtime owanusu 5 ennusu aga 5 ne bw'oba oyagala wanusu 10 esobola okumukuweera bw'omaliriza okugula. Nekwebaza nti customer waffe omulungi regardless otunula otya. Ne bw'oba otunulanga nze yeekolera itongwa, ne bw'oba otunulanga enkima, ne bw'oba otunulanga muganda wange Kapere, ne bw'oba otunulanga ani babiri ki b'omanyi, ne bw'oba otunulanga Kibijjigiri, oba ne bw'oba otunulanga mu bimunnange Ssuuna Beni, n'okuba essimu ku Airtel regardless enfaananayo
oba ne bwogenda bugenzi ku customer service nga bakulaba oli sebbijjo customer affe omulungi tukuyambe tutya tewali muntu mulungi asinga customer wo Navio ne bwalinyirira atya naye nga takuwagidde taliba mulungi wabula sebbijjo ne bwalibeera mu byatya najja n'akatono okukuwagira buli mwezi oyo aba customer waffe omulungi lwaki temulabira ku makampuni ago agabasookawo mu bya online oba ku by'okumpewo customer care ya Airtel ya MTN ya UTL ya zonna company eziri mu Uganda bw'okuba essimu customer waffe omulungi tukusaba okwatiryeko nze olumu bakingamba n'enseka n'engwa n'eyibwe nti n'engamba Airtel emanyi gweyita customer waayo omulungi nti yenze yeekolera itongwa naye gwe bakasitoma abo mu kifo ky'okubakwatanga eggiraasi wasalawo kubakwatira ddala ng'ekitaatika omwana n'ayigga kaseeti oluusi Kadaama ali ku kyeyo oluusi ali Bulaaya ali mu kiyumba kya muntu oluusi ffe abali mu buwaŋŋanguse wallaahi obadde otutambuliza embeera bw'omala okubitazaama byonna n'omala okubitazaama era n'obyogerako onyiiga kubanga nze neesiimisa omuntu atalina magezi oluusi nga mmwe mwesiimisa kwate ki ekikutawaanya omwoyo the more you dig deep the more gy'otandika okunyiigira ddala n'onyiiga ne bikutabukira omutwe the more you dig deep nze era neesiimisa omuntu atalina kyamanyi ku nsi gwe ki ekikutawaanya omwoyo waliwo akaseera nga omugumba omuzadde nga yeesiimisa omugumba ekyo badde okimanyi waliwo akaseera tolaba nti tukolerera kubeera n'abaana naye waliwo akaseera ng'omuzadde ate yeesiimisa omugumba kakati waliwo akaseera ng'omutegeevu yeesiimisa omuntu omusiru kubanga omuntu omusiru ali seefu nnyo mu Uganda kakati amagezi gange gamaze okunvuga galina bye gantuusizzaako mbisimye nnyiize mbyogeddeko ninga kasitani nasasula esatu gyange ku munno wooti kangende ndabe nsobole okukakkanira okukinda otutuuka nga bakuvuma nga nnyini gundi ali mu kukuvuma omuwadde ssente osasulidde kukuvuma ng'osasulidde ebivumo tosasulidde kulaba wabula osasulidde kuvumibwa ekyo tekijja kusoboka ekyo tekijja kusoboka era nga mbasaba nga nange bwenkoze munno wooki gijje mu ssimu yo munno wooki evuma enkyukakyuka nannyiniyo yeesanguliza ku nkyukakyuka n'obukulembeze bwayo ebitoomi akakkanya enkyukakyuka waliwo bizinensi z'abanna NRM zetumanyi amata ga Jessa gaabwe golowooza tetuganywa olowooza amata ga Jessa abantu tebaganywa asinoti aga Jessa aga fresh diary abantu tebaganywa munsonyiweko aba Jessa kampani Jessa kampani eyo si yabali njogera ku fresh diary olowooza abantu tebaganywa nti waliwo ekintu nga kiri basic nga kiri amongst your basic needs ng'omuntu newomba omuwala n'otya ogenda kukikozesa naye bali be bannannyini zi kampani abali mu gavumenti be bannannyini fresh diary baagala nnyo okubeera ne gavumenti kubanga gavumenti eyo gye bakuumye mwe muvudde fresh diary nabo tebavuma bakasitoma gwe kyenjeeje alipiridde NRM ku State Square walaga nti teweetaaga bantu nga ne Kataaha nannyini fresh diary tavumanga ku bantu olowooza oyagala nnyo gavumenti okusinga Kataaha oba olowooza watukyawa nnyo okusinga Janet Kataaha bwe yatukyawa ne Janet Kataaha tavumanga ku bakasitoma be kyokka nga te gavumenti yasinga okugifunamu gye tunyeenya gwe kiyenje afunyemu obunusu gwe kiyenje olw'okuba wagejjanga entamu y'okulumbe gwe kiyenje afulutanga edduba obudde bw'ekiro gwajja ku bantu olw'okuba bakuwale bukaceere obusirusiru temuyina magezi temuyisobola era temulisobola gwe waalisose ne weebuza lwaki nannyini kampani ya fresh diary nga ye mukyala Museveni tabikozesa ebigambo ebyo oba tatuma babikozesa buli lunaku abagaggawo boolaba kampani zaabwe zikola bisika bantu si bigoba bantu ninga bakola dda bakuwa batya obuswazi ate gwe n'olowooza nti kati wano ntuuse tekiteetaagisa muli basiru Maria Smart Vijje Junior
Maria Smart Vijay Junior muli basiru muli kondom gali mpita wa bakozesa nkozese ne bamala ne basawuka eri gwe kankubuuze tosobola bawagira mu ngeriyo tosobola kubawagira mu ngeriyo golowooza gwasinga Lagadde okubawagira oba gwasinze jjajja Lagadde okubafunamu bukacere temulina kyemuzaako temulina kifa abasiru fe bakasitoma abo ne tubeera abasiru